nyogedde ondetedde ofuna emirembe oli mwana wa ddembe otambuza simbo ate oli kambejja sirabagambako akaloboozi ko mu matunze lumooli nzita oletta n'abanene amaddulu mooli nkubya lyandiba eddalu newonsibula ndabanga gwoyita dije oyinza okulowooza nti ndi mulalu olw'okuba njagala ondageko ku busungu bwo gw'ate omuntu watandagangako busungu bwe yadde okunzibira feesi oli mwana wa ddembe otambuza simbo ate oli kambejja sirabagambako akaloboozi ko mu matunze lumooli nzita oletta n'abanene Big David Logic to the world. Onosonyiwa naye nkulinamu omulugube buli lwenfulaba ntabuka mutima gukuba nga ndinga omulokole alekerawo okuseebuuza nasigaza timu kukwekwata ndi mulabu nawo tesitegana bwenakulaba obulamu bwatuuka akalo kwensula mirembe ndiwuwo paka magombe omulungi yankubye ebisenge mutenkufuuyira obugombe so I'm the guy with the low zero zenkubuuzako the guy with the low hello boo boo I'm the guy with the low zero zenkubuuzako the guy with the low Timbawo so tanga sisubira olulibawo katokukulaba nasifunanga kirabo omukwano gwogunete so buno obuwoomi bwatinyeba mu nnyama masimu genkuba kubeero lyembuba thank you kweyagaliza tobolaba thank you buli omu gwe nkulabako naye mutyanze ndiwuwo paka magombe omulungi yankubye ebisenge mutenkufuuyira obugombe so put it down DJ buno obuwoomi bwatinyeba mu nnyama masimu genkuba kubeero lyebbuba nze nkweyagaliza tovola bantu ga buli omu gwe nkulabako naye mutyanze ndiwuwo paka magombe omulunzi yankubye thank you DJ tugende maaso tugende Junior Janeiro Selector. So time oyinza okulowooza nti ndi mulalu olw'okuba njagala ondageko ku busungu bwo kwata omuntu watandagangako busungu bwe yadde okunsibira feesi oli mwana wa ddembe otambuza simbo ate oli kambejja sirabagambako akaloboozi ko mu matunze lumooli nzita oletta n'abanene amaddulu mooli nkubya wowowo ondeetera omutofunda newengeza kubyayanga buli lwendaba akukwatako entiso nkwata onafuyizero tugende yandiba eddalu newonsibula ndabanga gwoyita teriba eddalu temutuukirira anzanyumirwa yandiba eddalu newonsibula ndabanga gwoyita lina eddalu kano kabakyala balungi bokka si wekiri DJ wulira so siganye gyoyita obalekanya nga nange gyempita nkutangaaza omukwano gwe nnina gy'oli gwesunda ku kyennabyemuli olimu ebyama oyongedde okunze n'obulamu ku nsi DJ so bale munkubireko mu ngalo oba onyumiddwa abamitalatiwizi Walayi tumwongereko mbogalo omwana ono bambi ayimba bulungi ebyo nabiri Masaka bali kujja tuula watudde kakana tuli wano paka budde kola ki obudde kukya akowa yagenda
kati nno olunaku lwa Sande Fred Sebata tulinayo wano ku Maria Flow so nga tugamba nti Club Ambience ekutegeeza nti egguddewo genda oyingire odigire paka budde ku kya olunaku lugenda kuba nakusomeza 22 omwezi ogw'Okuminebiri ekibitu kya rediyo budde okuyingira bwereere rediyo nange nkozesa nkola programu ey'okumakya 12 ez'okumakya paka ssaawa 4 nze mbakeereramu ate ne mbaddamu buli lwa 6 ssaawa 7 paka 9 programu nayo Christmas aromantic baga nti bali wano jangu owagire buli owagira munnayuganda oba weewagidde so lwekyo abakulaga nti mujje Kati Events and Beyond baga nti enakusomezi nga 12 omwezi ogw'olubereberye tulina Spice Day wano ojja kuwulira